Ate mu malala essomero lya Lola Church Seed School lyeriwangudde empaka z'okubaganya ebirowoozo ku butonde bw'ensi ezibadde mu kitundu ekyo nga ziteekebwa Vision Group ne bannamukago abalala. Abakwatibwako bategeezezza nti okukuuma obutonde bw'ensi kulina kuva mu masomero wansi. Ekitundu eky'Ekalamoja kimanyiddwa ng'ekikalu naye ku ssomero lya Moroto High School awo abadde okubaganya ebirowoozo ku mpaka ez'okukuuma obutonde ez'ekitundu eky'Ekalamoja wakiragala ng'ekifo kirimu emiti. Amasomero musanvu gekeetayo empaka zino nga bazitegese bayogedde n'abayizi ne balambika lwaki basize okutwala pulojekiti n'ekuuma obutonde bw'ensi mu masomero nga Sydney Media avunaanyizibwa ku pulojekiti ez'enjawulo mu Vision Group bw'annyonnyola. We are currently confronted with this challenge of climate change. And the reason as to why New Vision, together with its partners, FAO and the Swedish Embassy, chose to go to the schools is that you are very young. And when you pick something when you are young, you're capable of changing tomorrow. Yamyuko mukulu w'essomero lya Moroto High School annyudde engeri obutonde butaguddwa Ekalamoja kuba abasinga babeerawo ku bo. Wherever you go, people just dump bottles, they dump caveras, they dump what. At times I feel bad. But I think if this thing begins with us students today, all right, because we are the future. Amyuka akulira ebyenjigiriza e Moroto Paulo Putas y'abayizi babeere n'ebigendererwa byaguddewo debate. People are living on the environment as alternative means of livelihood, but now what do we have to do about it? Okay? The other thing I want to caution you is, my dear students, let's not take education for granted. These are polythene papers that take long to decompose when disposed to the ground. You even know very well that they take long to decompose when they are littered on the ground, which you know very well that it hinders agriculture. But we are looking at how easier and how far can we go in climate change. And how faster can we do this? Because climate change, it has its own effects and it's really affecting us. Frederick Musimeta nga akulira Uganda Dialogue Arena nga yakulira mu abalamuzi zakubiriza abayizi okubaganya ebirowoozo batali kwetya. And be able to know that whatever point you'll put across will be in support of the fight against climate change. Essomero lya Lola Church Seed School lyawangudde empaka zino nga lyamenze Moroto High School lyakutte ekyokubiri ate lya St. Kitto Secondary School Lolinga Dwali lyakutte ekyokusatu. Ab'ekitongole kya FAO Uganda nga bakulembedwamu Simon Ekwaru nga bebamu ku bali emabega w'enteekateeka eno bagambye nti kirungi okutandikira amasomero kuba bangu bakukyusa obwongo n'ebirowoozo. We have been seeing our soils also getting degraded in many parts of the country, and so we thought of how best to handle this, and the best way would be to go to schools to ensure that they understand what climate change is all about. RDC Moroto William Opua yebaza Vision Group ne bannamikago olw'okulanga obutonde bw'ensi bukumibwa awatali kubwonoona. You cannot have food security if you don't have rain, and you cannot have rain if you don't have trees, and you cannot have trees if people are burning. Rogers Akayijuka ne Jonathan Mitale byakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.